Ampuliriza nkwaniriza mu kitabo kyaffe Pawulo Kirimuttu mu ssuula Katayira anyumiza abasomi. Mujjukire nti ekitundu kye twafundikidde oba essuula gye twawunzise agenekera atumaasa oluvannyuma lwa lukenge okuloga Pawulo tulaba nga ddala Pawulo afaanana awunze bw'atyo n'ayingira emmotoka ye musonso n'agivulumula emisinde egyali gitalabwangako. Era okumaliriza nga mbutali bugenderevu akonye lukenge yennyini kamuloga. Era ekitundu ekyo twakiwunzise nga lukenge amaze okufa era nga Pawulo ayogererwa bisongovu byereere. Katuve wano tweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula eno Katayira anyumiza abasomi. Lukenge yaziikibwa nasiisi w'omuntu era mu bantu abo mwe mwali n'abaava gye yali akolera, era abakozi banne bonna baasonda amabugo ga siringi 472 era zino zaayanjulwa ne mu butongole. Wabula ku lukalala lw'abo aba woofiisi abaasonda erinnya lya Pawulo teryaliko kubanga tewaali yamusiinyaako nga basonda, so nga ate bagamba nti ndi mugezi. Era ng'okuziika kuwedde nga n'abantu bazzeeyo ku mirimu gyabwe, abakozi bonna ab'omu woofiisi ya Pawulo baatandika okumutunuulira ekijama, abandi nga n'okumubuuza tebakyamubuuza bo nga tebalina gabuuza muntu mulogo. Munnange nno nga bw'omanyi nti ekibi kikira eŋŋoma okulawa, n'olwa Pawulo lwayinda ne lukamala, era eyo gye lwayindira ne Katayira gye lwamusanga. Bwe lutyo ne lulabikirako ne mu miko gy'amawulire wansi w'omutwe abatakankwenge. Mu bufunze Katayira yanyumiza bw'ati abasomi be. Ntuuse munnammwe kakejje nantabula ku mbaga. Juzi Katayira wammwe mba mpita ayiteeyo e Mulago ne ndabayo linaate eryokya ng'omuliro. Omuvubuka omu muva Bulaaya yatuuka ng'asalawo kuwona masanda. Kyeyava aganza omuwala omulungi omubalagavu nga bakola naye mu woofiisi. Baba naatera okulinnya akasozi Namirembe okulayirigana, ate omuvubuka omulala nga naye wa woofiisi y'emu yeefuula kagwa ensonyi ng'omwana abba nnyina n'asigula Nalulungi oli. Anti naawe ggwe omusomi wange omanyi nti abalungi mbwa za nnamaaso. Nalulungi yeekyusiza mu kiti nga mbazzi, okugenda okutemya n'okuzibula nga yakkiriza dde okujja kamusigula mu masiga. Embaga ng'ewedde Kasigula Nalulungi yasalawo kusenguka asegulire oli gwamusiguddeko kubanga baali ba muliraano ate nga n'omukwano gwasooka kubasaza mu kabu. N'ono yalaba biri bityo n'agamba nti olimba temujja kugumaza mbiro. Mbu abagole n'abasindikira ag'ente baasimbayo kitooke. Yalaba ekyo tekimumalidde kwe kuliimisa omugole omusajja, era olwali olwo Katonda n'amuvaamu, oli n'amusisinkaniriza n'amutomeza mmotoka. E Mulago ow'ebiwundu baamutwala aliko kateetera. Katayira wammwe nasanga omuntu yakakutuka n'okwokya ng'akyayokya. Mba nkyasamaliridde n'okwennyamira mu biwoobe ebingi nga n'omutemu atuuka mbu okusaasira. Kyokka nnamwandu bwe yamwogerera muwabutwa ku nkoomi, era awo omutemu yavaawo kibombyambwa. Munnange nange nalaba biri bityo konze nti Katayira waabwe nte ne neeyune kabbaasa akadde e Kampala, naye nagenda neewuunaganya nti nga kino kikuuno abatakankwenge. Olupapula lw'amawulire luno buli mukozi wa woofiisi ya Pawulo yalugula. Pawulo yekka ye yayita luguze, naye waliwo omuzirakisa eyasala omuko gw'olupapula ng'aguggya mu katabo n'agutimba ku luggi lwa Pawulo, mpozi Pawulo atere yeesomeko mangu. Enkeera Pawulo bwe yali ayingira mu lukuubo olugenda mu woofiisi ye, yasanga embeera y'abakozi bonna nkyufu. Abantu abamu baalabika nga bakyamimufu okusinga bulijjo, so nga ate baalina ensonga okuba mu nnaku. Pawulo yalowooza nti oluusi abantu abamu bayinza okukweka ennaku mu bukyamufu.
Abamu baayisanga emitwe mu madirisa ne bamulingiza. Mu butuufu abamu baamukubiranga n'ejjambo. Bwe yatuuka ku luggi olugenda mu woofiisi ye gye yakuba amaaso nga ku mawulire agatimbiddwa. Ssebo wange, ekyekango tekimanya muzira naye Kirimuttu kata agwewo ennume y'ekigwo. Ekintu kyonna kyatandika okweyanjuluza mu maaso ge. Yategeera ekyavaako obukyamufu bwe yalaba. Yajjukira okulingizibwa mu madirisa awamu ne bujjambo. Era yalaba byonna biri bityo ko ye nti wano wafiira muloge, ekiwummulo ka. Wabula eyalugera nti nsobeddwa eka naye mu kibira yalutuusa, kubanga n'eka Kirimuttu byamusobererayo. Yasanga eddirisa ly'emiryango liggule so nalyo yali alesse alisibye bulungi. Bwe yayingira mu ddiiro enviri ne zimuva ku mutwe, amatama ne gamuddukana, emmeeme n'emusinduukirira, omutima ne gumutundugga, olubuto ne lumutokota, entegetege ne zimukubagana. Kubanga awo we yasanga ebitabo bye nga bitankuddwa nga n'ebimu biyuzeeyuze. Ebifaananyi byonna byali byaseeyase. Yalaba ennamusa etuuse ku nnyooge ne yeesogga ekisenge, naye ekyali eyo nga si kibejjo. Mu butuufu nnyinza n'okukugamba nti teyali kantu konna, kubanga buli kantu konna kaali katwaliddwa. Leero omubbi yava mu kubba n'ayera bwezi. Kirimuttu yayagala okutandulula ku bigere agendeko mu ffumbiro. Eyo mu ffumbiro yasanga omukka gunyooka mu masiga. Ekyo nakyo yakyewuunya. Yakizuula mangu nti tezaali nkwe ezaali zinyooka wabula empapula. Yakutamako yeetegereze. Okugenda okwekkaanya nga akapapula akaali kasigadde nga kakyanyooka kaali akatundu akaasigala ku bbaluwa ye ey'obuyigirize. Emmeeme ne yemutyemuka. N'asenda akapapula okukaggya mu muliro. Ddala yali bbaluwa ye ey'obuyigirize. Yali diguli ye gye yafuna e Bungereza eyamufuuyisa empewo emeketa ng'omuzira. Ebbaluwa eyamuliisanga ebikalu bitaaka. Wadde eziga ly'omusajja liva wala naye Kirimuttu yatandika okuyunguka amaziga era yatemera ddala omulanga ng'afiiriddwa. Aba akyali mu kweziribanga bw'atyo omuntu n'akuba koodi emiryango. Pawulo yasangula amaziga agaali gamutuuse ne ku matama. Omuntu eyakuba koodi teyali mulala wabula Rebeka, omuwala eyali ng'enfiira bulago ya TN ne Pawulo mu biseera biri eby'emabega era ebyalinga ebirungi. Pawulo omubbi yamuleka buggo era yatuula awo n'alowooza ekyokukola nga takiraba. Abantu bangi bajja okumukubagiza kyokka abamu baalabika nga abamusekerera obusekerezi mu kifo ky'okumusaasira era nga bakaaba maseeneeko. Era waliwo n'omuntu gwe yakwatiriza ng'amugeesa n'amaaso. Mu bantu bonna be yasinga okwetegereza ng'okusaasira kwabwe kwa kungulu yali Rebeka. Okuva edda mu biseera Pawulo yaganziza TN, Rebeka yali yeegomba nnyo omwana mulenzi ono. Era mu biseera ebimu Pawulo yagaana okukemebwa. Era oluusi Rebeka yasoomoolezanga ddala Pawulo nga bw'amugamba nti, "Ye ate ffe abaddugavu ng'enziro wanditwagaddeko ki ate ng'olina abazungu ba TN?" TN bwe yamala okwabulira Pawulo era Rebeka yamukomereza nti, TN ate yakuleseewo n'agenda n'abayidde entumbwe. Naye ndowooza asaaga busaazi tayinza kukuyiwa. Rebeka bwe yajja okukubagiza Pawulo era yayongera okumukomekkereza nti, "Simanyi bano ababbi baakagwa ensonyi n'ebifaananyi bya TN baabitutte." Ekibuuzo ekyo Pawulo teyakyagala nnyo era teyakiddamu. Kyokka Rebeka yayongera okumusojja n'amubojjera ddala ku luwonzi nga bw'amuduulira nti, "Ndowooza era kati nnamwandu gwo n'amubudaabuda gwe ate munno bw'atyo onaamulekera ani?" Wabula musajja wattu Kirimuttu yasiriikirira ddala busirisi. Kyokka nga muli afuweerera kano Rebeka atera asiibule. Eky'ekitalo aba agenda okusiibula ate omugenyi omulala n'akuba koodi. Yali Ssenyange era omu ku bakozi b'omu ofiisi y'aba Pawulo. Naye yava ku by'okukubagiza Pawulo ebyamuleeta n'adda mu by'okubalaata bubalaasi nti, munsonyiwe okubatabulatabula. Naye Pawulo olina enkwaso. Ate eno Beka atuuseeyo ddi?
okujjako nga mumpaayo akacupa gundi nja kumugamba. Awo Rebeka we yajuukira nti, maama oli kuki? Onondoopa waani oyo eyakuntumya okunkuuma? Ozze kulya na kubala baana nandiki? Ye musajja gwe. Musajja wattu Ssenyange yalaba akeetyabidde akalimu obuwuka kyeyava yeefukulula nti, mukazi wattu mbadde nsaaga busaaze, njogera ndi mbega, abagenyi makondwe. Kubanga bino byonna Pawulo tebyamuyamba kumuwa mirembe, era yasiza ddala ekikko abagenyi bombi bwe baamusiibula. Era amangu ddala ng'amaze okubalinnyirako mu luggi obutaba ng'abazze okusaba omunnyo, yayingira mu nju ne yeggalira, n'agenda n'atuula ku kitanda ekyali ekyereere, n'okulya teyalya kyaggulo. N'otulo twagaana okujja mu maaso. Pawulo yasula atunula mbebere ng'omukulu ateetimbye, era yalaba ekitanda kimuzitooweredde n'akifubutukako awo nga mu kinywambogo, n'adda mu ddiiro lye, awo n'alowooza eby'ensi eno. Yamanyira ddala ng'obudde bumuzibiridde, yadde nga bwali butandise okukya. Era musajja wattu yalaba biri bityo, n'ayiyaamu kugenda waabwe mu kyalo, emizimu gy'ewaabwe gitere gimuwunyeko. Olugendo luno lutali lwetegekere, era yalutandika ku makya ago. Yalabira awo ng'asituse era ng'akuŋŋaanya obubwe. Bubwe ki nno? Anti omanyi nti omubbi yali amaze okumwera, era nga kati musajja wattu yali yeeyaguza lujjo. Bwe yamala okukuŋŋaanya obuntu bwe, yajjukira nti yali talina ssente n'emu, ate nga n'emmotoka ye yali ku bikondo. Kyokka Katonda yakola obwongo buyinza okukola amangu naddala mu biseera ebizibu. Bwe butyo obwa Pawulo bwatandika okujjukira buli wantu wonna we yaterekanga ssente. Naye eky'ekitalo buli we yakwatanga ng'akwata mu lyampiki. Yanoonya mu bifo ebiwerako, kyokka nga buli wamu omubbi ye yali amusooseewo. Omanyi omubbi alina kizuuzi. Yalaba biri bityo n'akwata olukatu okuwummula eby'olugendo. Naye aba atandise okubiviirako ddala, n'ajjukira nti mu lwatika olwali mu kinaabiro yali yataddemu obupapula bwa ssente obuzinge. Yali abutaddemu ng'asaaga. Oba nabwo kizuuzi yali abuzudde? Kyali kikyagasa okugezaako okunoonya? Yalwawo ng'akyebuuza. Yalwadda ki ne yeevaamu n'agenda mu kinaabiro. Wakati w'okutya n'essuubi n'akutama, n'awammanta ng'atalina maaso, n'agguka ku lwatika n'asonsekayo engalo ze. Mu kifo ky'okuggyayo ssente yakwata ku buyembe bwa kiyenje, omukono gwe ne gwekanga. Ate n'aguzzaayo. Eky'omukisa ku mulundi guno ssente n'aziggyayo. Bwe yayanjuluza yasanga nga mulimu siringi 10 zokka. Ezo zaali zijja kumuyamba okumutambuza, kyokka teyasigaza yadde ekuba ennyonyi. Bw'atyo Pawulo Mazuuku Kirimuttu n'akkirira ekyalo. Pawulo bwe yatuuka mu kyalo, enviiri zaamuva ku mutwe. Mu kifo ky'ebyalo ebigudde akaleka yasanga nga nsiko. Okuviira ddala ku mugga n'okwambukira ddala ate olyoke ogwe mu katalatala, yasanga ng'ezo ezaali enju nga zaafuukira ddala bifulukwa. N'ennyumba ya jjajjaawe kaawonawo yasanga enkuyege zigikubira nduulu ng'eyali ezziza omusango, nga n'eya kitaawe bazibumbira nga yafuuka dda kifulukwa. Abantu abatonotono be yasanganga ku kkubo yabalamusanga bulungi nti, musibye mutya nno bannange? Naye ng'abamu bamuddamu nga bakuumiira, ate ng'abalala tebamuddiramu ddala. Pawulo bwe yatuuka mu kasitenseni ku kaduuka k'atabyetisse, awo we yasingira okwetegereza ekyalo. Akaduuka k'atabyetisse kaali ka busitoowa nga kaaseresebwa mabaati, ate ng'ebisenge bya ttaka, era ng'ekisasi kitudde ku mpagi nnya nnamba. Mu ddiiro awo waaliwo ekimeeza nga kuliko n'olubbobbo. Mu lubbobbo omwo mwalimu ebiragala ebyali bifuuse ebireka. Pawulo yateebereza nti mu lubbobbo muno mwandibaamu embalagala, era teyali mukyamu.
olw'okuba ekyamuli mu lubuto kyali kifumba mutuku, yatandilula ebigere mu dduuka ate agule ku kabalagala, naye kyamubuukako. Aba ayingira ati namungi w'enswera eyali awembedde olubbobbo n'abuukira wamu n'aŋŋooŋŋa n'obusungu ng'alinga anoonya omukambwe oyo Namige amutambadde. Pawulo yakanda nsowera kuzeewujjako ng'alinga afuuyira endiga omulere. Ezimu zaamugwa ku mimwa, endala ku bukoowekoowe, endala nga zaagala kumuyingira mu nnyindo. Yalwawo awo ng'akyalwana olutalo. Ng'amaze okululinnyako yafuna omukisa n'akaseera okwetegereza ebiri mu dduuka. Mwalimu amasa agaali gaabajjibwa mu nkoba era agaali gatandise okuwumba. Agamu ku masa ago gaali masabusa. Ku masa amalala kwaliko obuntuntu bucakalacyakala ate nga buli kintabuli. Awaali obunyere weewaali ebibiriiti, weewaali n'obugirita n'obudondi bwa wuzi, weewaali n'akakebe akaalimu amapeesa, weewaali n'essigala. Ku sseddala kwaliko ekikebe ekitalavu, omwo nga mwe muli obugaati buno bw'omwana akaaba. Ekyasinga okusesa Pawulo aweewaali ekikebe omwali obugaati, weewaali n'obumasu. Pawulo yali akyalowoolereza ky'abaagula okuzza eri omumwa. Emmese bbiri ne ziva wabweru ne zijja nga zigobagana. Ziizo ku kimeeza, ziizo zibuuse, zituuse ku masa, ziyise ku bumasu, zirinnye mu nsonda, zibuliddeyo waggulu mu mabaati. Bwe zaatuuka eyo waggulu ne zeesooza. Yaleka zikyesooza, Pawulo n'atambula nga naye yeesooza, n'emigaati teyagula yadde kabalagala. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero era essula yaffe katayira anyumiza abasomi. Bwetyo bwebadde paka omulundi omulala era we tugenda okudda n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula esembayo. Kirimuttu kimanyibwa nnyini kyo. Mubeere bulungi, mweraba.